Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulabira twagala nnyo lunaku lwa Sande nagwo mwezi 14 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 kama tukwebaza amachago olwaleero ekitiibwa kyo n'amatendo tulenza omwoyo omutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Nange nkulamusaako gwe nawenna ayekumira ku There Is Still Hope okola ky'amaanyi nnyo kubanga ate otugoberera mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati tugambe tubaagaliza amazaalibwa. Agaki? Amazaalibwa agaki? Yakuddayo mu ddiini. Yakuddayo mu ddiini. So, tubyako kalamba. Tubeereza balokole. Buli lunaku mazaalibwa mu bulamu. Wish you a Merry Christmas and every day. You must understand the meaning. Jesus was born. Yes, azaliddwa. Was born. Yazaalibwa. So okyukulema amavideo tujja gikola ono muveeko mufe. Nyanga lunaku osobola okugula enkoko zo n'owerira ne kwa 25 tekikugaana kulya nkoko nga obadde ozirya bulijjo. Anveekaddewa. Ate ku program. Ngera jakuba akyali ku. Oli muveeko wamu. Kakati nzatumalirize akabaga akali Nigeria akoyo bwe kiri aka Chris Ayerachilome akulira Christ Embassy yatutunulire omu ku omu waba abagenyi abaaliyo okitegere nti eyo teyali birthday banasajja baalina kye baali kwenda osinga mu mpolampola. Akati ate n'abo bonootunuulira otunulire emabega waabwe ekibiina ekibabaliko n'abali emabega waabwe otunulire emabega waabwe yakomekereza mu kanisa y'ewammwe wana mu nju gamba ojja komekereza mu nyumba ng'oli mu kanisa mw'osabira olwa n'oli kikuba kikyakadde kirungi era sikikiririzaamu. In fact it was very bad. Naye nga pastor akusumba wokola track oti ojja komekereza ku birthday yaliyo nga teyaliyo direct naye abaakiikirira kwegamba baba bafuna omukiise nga beebo bakkiriririzaamu ddala oba osanga omusumba kangwekizaatu nga takkiriza mu Benihini bwe kiri direct nga atakkiriza mu Kayanja kati tewabanjawulo Pastor Kayanja ne Benihini zobaawula tosabaawula okitegedde kale gasaako omulala takkiriza mu Benihini takkiriza mu Kayanja naye ate baloomirako kyaki eyo ewaabwe njakkiririzaamu njakkiririzaamu omusumba atakkiririza eno kanozala akatogo kibaga nti wotandika okutresinga birthday yabaddeyo ojja komekereza ewuwo mu nju waliwo adababuzaabuza Salumani oyo omanyi basalumani bali babiri wali alingisimani mulomuta Sulumani ne Salumani ekituufu bali babiri waliwo Sulumani ne Salumani kugamba Salumani atawasanga Mukama yamugaana okuwasa simanyi kuba balangiriddeko awo embaga mpitirivu tezituukirira elinga owewaffe eyu abaayo kakati zenyinza okugamba nti ekimu ekijjuze kanisa ya Salumani esingamu bakazi bokaboka mulimu abasajja naye population esinga yaki yabakazi. Mukama asobola okwogera wamata oba obaze okimanyi oyinza okukya ku makya Mukama n'asumagiramu Mukama ayinza omubikulira pasita nti yeggwe kakati ensonga lwaki abamu bali eyo tebagenze lwa Kristo bagenzerwa nkubira amazima abantu bali nansana wa pasita Bugende nga tebagenze nyonya Mukama tubalaba bufumbo banika emikono mu bbanga saanidde Mukama hata saanidde ayinza okubirawo omusumba akaama
Kale gwe mwoyo otegeere nti beerana abatuufu nga beyasindikawa ennansana nsumba awase ojja kulaba abaddukawo emisinde njana ati nange Mukama yandaze nga musajja wankomera twalawo Kadaama gwe bakulaga bwe Mukama yamugobayo ne ku kyeyo namugamba taddamu kwesiga kizigo kyonna kujjako nga pasita ugembe yakiguze kati kasiiwuke n'ensi naye kitegeere kati nawe emizimu gyewaabwe gyegatta n'egyeddungu mirimu zontwaza mukazi wattu negujja baggita so ekyo kisobokera ddala waliwo ndabajja ku kyakiri nga balina ebigendererwa ebyabwe tekituufu kakati kanisa yonna omusoma nga tanawasanga manya abakazi abasingako population esinga bali kubala bali mu calculator ayendera kulaba bino binabbi binabbi byentera okulaba abikazi tebagala kuwasa andi nabbi omumanyi naawe labofya ababulimba bwabadda ababulimba bingamba naawe kati abaseeki abalina kulyaku kuno kwoli wali balance diet balance diet yaabwe ate abamu daziricho buli webaka naawe abakubye destiny kabalema nga awasa wawasa oyinza okugaana kiyinza omuzibwaliramukko naye wano abanga ali free akulimba naawe okiraba kyagamba kituufu gweweka natugambye tujja nalagula eggwanga lino 2026 pulezidenti addako tugenda kumulagula pulezidenti addako his excellence in fact tugenda namusabira kitegedde kati ogenda ebitiibwa bye bamuwa newekubyamu akafaanyi nga otudde wali mu maaso omanya ate sikaati oba wagijjemu dda obufaananyi bwate bujjama ate entya gy'oba omutyamu tojjukiramu nakaali nti alina kumala kuntwala wuwe akukwatako waati nti ate musajja wa Mukama olabira ddala nga ekitiibwa kisse kikujjidde togaana infact olabanga ye atayagala owinga ate mukikyate ekituuseewo musajja wa Mukama buzibu genda mu maaso buulira Mukama kayogera lagula abakubuulira kuba kulagula lagula tulabe lagula kakati ekisinza okwewuunyisa abantu aba guests of honor abagenyi abakulu abayitiddwa bonna omu yekka yalina omukyala naye naye biri awo naye abasinga tebalina bakazi kyogamba nanyini mukolo Chris talina mukazi Chris manya ayosholime simanya talina omukazi bayawuka mu Luganda si ayocholime alicholime ayochesirimi talina mukazi muweereza wa Mukama talina mukazi taka Mukama yamugana omanyi tukyagwa nyeka lwaki abantu bekwasa Paulo anti buli kimu njakubanga omutume Paulo since weni gwe Paulo era teyawasa olina kwinalaga nti teyawasa oba yazaalako edda nga tanayingira buweereza gumanyi otya omusajja ali mukulu gundi mu Bufalisaayo eri oyo ayasobola okuba nga alina nafaamu sina kyeneguyanze kakati eyakulemberamu emikolo egyo guests of honor bamuyita Benihini omusumba Benihini talina mukyala bayawukana ne badamu ne baddingana ne badamu ne baawukana bintu nga biganyi emanyi songa zaabwe owange nange era sijja zitegeera ni Mukama gamba olemererwa okufuga amakaago ate kakati ate omubiri gwa Kristo for sure oyogedde ekintu ekyo olaba gwe amakaago gagganyi how can you manage a church anti oyo gwe nawasa sitaani yamuntega teyava eri Mukama yali sitaani kwe kusalawo okuba wekka anti kati Mukama yaŋŋamba mumuleke agenda kunsuula omukazi aye ne Mukama naŋŋamba tumudiŋŋane era Mukama ono yagamba nti agenda olaba nga amazima yali amanyi ono omukazi agenda akyuka omukazi n'agamba Mukama naga kati muleke obeererewo yabeera nga Pawulo
sitaani kisolo otakidduka owa alobe kitalya alobe kitalya nazo sobe kimanyi saizi yakyo ekisobola kwepangako kakabe berini abantu bebuusiza miwalisa abantu ne bajja ne bakyala baabwe n'ogundi yennyini Robert we yabadde gye era naye teyazze nawuwe wadde akyalina yazze yekka yazze okunnumba ojjukiza omuwano waliwo omugu batera okuyita ku mikolo naye tayita nawuwe alina ensonga teeka omwetakka omuyabulamu oba omukazi abeereri ku kyoto wamma ng'aseesaamu obitegedde naye abeereri ng'aseesaamu kitegedde nkitegeera kakati Salumaani naye yabaddeyo naye talina mukazi si Sulumaani Salumaani Apostle Joshua Salumaani noli tebaaliko erya Joshua naye alina olyanne lya Joshua naye oli Sulumaani oli Sulumaani ono Salumaani bona ba Nigeria olabeko Salumaani ng'atambula Mukama Katonda eri security gulugulu ate okuva Duncan oyamuwa ekyambi ate kati yafuuka w'amaanyi nnyo etutumu ddene nnyo kati w'amaanyi wali yali mulalamuko naye saawa zino Duncan kye yakola Duncan omusajja nali mwagala Salumaani yali musajja mulungi nnyo musajja mulungi naye abantu kye balina okumanya nti sitaani wakubaka n'akusuula ebona takugjawo ku kirabo kiba nti sitaani asobola obaka omuntu naye ate n'asigala n'enjiri anti kati awo batusinga n'otuwambira awo webabulidde n'abamu baganye okukkiriza nti omusajja bamutwala baganye kubanga enjiri asigala akulukutira mu eyo anti ate emuyambako n'okusika nayongera okubeera famous n'aleeta naye balumbira mu birooto balumbira obasinga okulumbira muloota ayalakugakwegata biki bintu bifanaganako weebityo so temulowooza nti omuntu sitaani wamuwamba oba abadde musumba bagatandika okuwulirawo enjiri ey'amafangaya nedda azoosigala nga Katonda akulekera ekirabo niwo omwoyo akoze yasigaza experience ka sitaani n'akwatayo naye amagezi ge gali ayagala akuvugira awo ongere okuba ng'osiba ekiwaani in fact abasajja they preach babwira n'ogamba kiki kino motivational speakers my motivational speaker characteristics ayogera ddala ebyo by'oyita mu ssaawa eyo n'ogamba n'akulaga essuubi n'osooka ofiiringa n'owulira ng'amazima oba otobbe naye nga waliwo nga siwali ku buto teri yekka yabotola ng'omu ogalaba nyonyi akyusa bukyusa abo bona bala balina private jets bagagga bavundu nawe mugalimira wano Uganda n'akasuka esente Nigeria n'akasuka esente Nigeria n'asala visa n'avaano n'agenda Nigeria oba n'ava US n'ajja Uganda azewa pasita oba nabbi yalabye ku TV mwoyo teyamugambye wabula yalabye magic gwe bakola ebyo ebintu biri manuscript ekitegedde kintu si bituufu ebirala balina abaana abakugu mu IT waliwo n'ogwenda byatandise okutimuka ennaku zino bamuyita simanyi bwogi waaba sinaba kwetegeeza bungi naye ennaku zino mulaba atandise ebyakampeereza kakati abasomera bwe bana tricks mpitirivu abantu gye batamanyi bagula n'abantu ku social media amukubire campaign okumukuutira kadingidi etegedde ajja kwayoke nalabi oba tujja kabaleetera ajja n'agamba ono mufu n'abayo wakusongera waliwo n'abaana batugamba ekanisa nfu n'eri nfu naye mujjaawo jo abasabi awo abakubye akadingidi naye olusi niwaba nga sijjaali abeera mu kikozi baba muwadde ssente baba muwadde akasente
Okitegedde? Nkitegeera. Kaawo. Naye ate okulaba nga wakugambye muganda wange nga naawe atalina nnyo kubikula ate olaba wafuddala. Nogamba olaba naawe atabitegeera. Nga naawe atabitegeera olaba omuntu wakugamba ate wafunye n'okusinga ate bali. Kaakati oyo Salumaani yabaddeyo abantu beebuuza kitawasa. Ati ekibuuzo nange neebuuza ebibuuzo bino. Alina buli kimu. Abantu baba n'okuwasa bwe wakuba tebalina buyambi. Naye buli kimu balina. Oli biliyoniya. Lwaki tebawasa? Africa tosobola kubala abasumba abagagga abataano abasooka nga Salumaani taliimu. Atatutunuze mu bbanga ya myaka ng'etaano ku musanvu emabegaawo wafunidde ettutumu. Ayimutumuse nnyo. Nze nali mwagala. Yali mubuulizi mu. Yali mwagala kakati. Saalina budde bwa mubiri. Abaagala bawulirize ogoba oyagala tetukukaka kuva ku muntu. Amala tetukukaka naye tukubuulira mazima. Naye abantu ekisinza obbalumya omutwe lwaki tawasa? Twebuuza. Agamba oli tayagala. Naye agatambula ag'omunkuwo njaga kuwa ebyo byekanga sabyogera nokuwaya njaga kuwa. Kaakati newabayo ne Ubati tumulabye naye yaliyo naye teyajja na mukyala we yajja yekka mbu nabbi ne mukyala we nabbi n'abaana bana bazaala bannabbi. Mukama yabaddiye naye mbu yabannabbi. Kyegera n'oba mukwano gwe n'obeera naye oyinza ozaala nabbi. Otapinga. Oyinza okutapinga ku mafuta. Oyo Ubati ava Zimbabwe. Kati ye amaka ge amakulu gali Manchester. Averina gyeno. Alina private jet awoza avugirawo saa mmeka naawe. Kinga onolinya taxi okuva wano mpaka Kampala. Ogenda oweereze. Ate yayinza n'okuyinza okusooka kirabika. Ayinza okusooka okuva e Manchester paka Nigeria. Abansoosi. Ayinza okusooka kujjamu wano ate mu biseera oyinza otuuka emabega ng'omuti gugudde mu kkubo. Ate kati olina ogulina bagutemeeti. Ate obudde emabega n'ogwemabega ne gugwa. Ne mubeera. Nga ye yakusase dda yasolozeza byasolooza ze Manchester. Atudde. Asula wa Queen. Gy'asula eyo mu kibuga Manchester eyo. Kati Ubati naye Ubati bannabbi abakyasinza okulimba mu ggwanga mu nsi yonna. Ubati ali awo ku mwanjo. Balina gundi waabwe, balina akabondo kaabwe, mulimu Ubati, mulimu Jeremiah, mulimu Bushiri. Ali awo. Bangi bali awo. Ate ono wetize owegundi w'e Kenya. Simanyi Ezekiel nabbi. Wawe Kenya wali ono mukyala Natasha. Prophetess. Natasha. Ono ni akajja mu Uganda wano gwe enkuba kuya. Ezekiel. Awe baba ate mu mundu. Kenya balina Ezekiel. Balina Nganga. Balina Makenzi. Lubabu lwennyini. Yazika batuuke mange wa Yesu. Na Kenya naye eri bubi. Aye gavumenti erina biswa bani banazaja kye bakola ku sensa zi gavumenti baziridde. Tewalina gy'osobola batwala. Wano nze gwe manya ko ali silent ne wattabu nnyo ow'okubbiri. Oyo ali silent naye awubule sitaani fe bali batutraininga. Balina ebintu ebyakutendeka. Waliwo kye bayita silence. Sirika. Batugamba silence kyakulwanyisa kinene. Niwe osanga omuntu nga anyumya ku by'omanyi by'oli. Niwakubuuza sibimanyi biri bitya. Weewunzize ddala. Obenga atabitegeera. Owulire bye boogera. Oyo omusajja. Niwaza abasibyewo ssente bwama luminata obimanyi. Nenga gyebiri ebintu ebyo. Yesu okumbulira biri bitya. Sibitegeera. Manyi ababiri nange njagala. Naye abaagala.
ababirimu bazibuzibu wanze naye njagala okugenda nembulwa negundi kuliko abaana abagala okugenda naye babuliddwa ani nani ng'oyogera amanya abo aba atutte kiba kiwedde abaama bayazajja engeri bakolamu ebintu byabwe eri professional ku saidi yaabwe smart nnyo ne bagwa kuba kuffe ab'ekibogwe nebyotamanyi olaga obinyumyeko obe ng'obitegeera naye omusajja banaye oyo omusajja nze kubanga tenakamala mu bulokole tayanukula siriwulirako kigambo kyonna kyonna awo wasinza okubira abasinga bogedde nkugambye siwulirangako omwasi gumuvaamu era tuganeza oba taliiyo babamuwayiriza abagamba babamuwayiriza ate kyo kyakubya Ssenyonga nani nekakande Ssenyonga alimyanga mukyaki ng'ayogera kakande eddakiika nga 5 n'abuulya eddakiika 10 kati abantu abalimu nga bawulira nnyo kakande kati ng'ate taddamu bawulire ye kyakola kyagamba ne bagendayo beerabireko bekenenye bwe yagenda bajjuza ng'oli ngadde eno ate wa Ssenyonga ng'akuba Katonda wange ate ng'ayonoona baddamu kugoba bizimu kukola ki wegamba yogera nze njijuze ababuddemu olwane gambe kakande yalumya Ssenyonga omutwe wadde Ssenyonga naye yalumya kakande naye ate kakande yeyasinga onyumirwa kubanga yakikubanga mu silent ate ng'akubisa babe abasenyonga abagenze mu balabe so yabayoga bituufu nga bakwata najjuza n'alyokabawo namulengeza emboogo n'amuwa amuwa abula bannange kitegeera so abagenyi abakulu ababadde Kabaga Kasana balabye nategeereddewo ndi kino kiri millioni pate kino kintu kirala nnyo era nagambye mutima naye nga singa abantu batunuulira ensonga zino nga nze bwe nzitunuulira kubanga binasoose nentunuulira abayise ng'omuntu abayise ng'omuntu oyo mumanyizi niwe nali nkyakola mission kyakise nalikozeeko nazo enaalya kakisemba senaalya kakisemba semukono abo nalikozeeko nabo akati kyenjogera nkitegeera kakati n'otunuulira be bayise nabo nga maama kale ate n'oddayo kwayise emabegawe kyekiriyo ne be bayise balina babakkiririzaamu kasokandika n'okubagula afe eyo ebyakomekereza wuwo wano mu Uganda tandika ku Ben Hinn kasoba bamukkiririzaamu almost Uganda yonna si yonna naye balabe kati olabe n'abamukkirizaamu balina bakkiririzaamu bo ojja komekereza gani mu butuufu Katonda kiki kyetuliko gurupu kinene ogende kuba Hubert balina muno abaana muno babayita basipiritual sons bali muno balina amakanisa Hubert oli yadduka e South Africa baali bagaba musiba nadduka n'agenda ono ani yaddayo Malawi mwogeddeko wano naye mwerabidde yaddayo ewaabwe Malawi kale ate Malawi yalinga president si Bushiri bwogamba Bushiri yazimba Goshen City wa Gosheni era walaba wonna kyaki eriko Goshen Bushiri toyingira duka togeza kyaki erabula eriko Goshen togeza towetantala oyo abeera mutabani wa Bushiri ajja okujja muno Uganda ajja mu batabanyi be muno babino bali muno nabo bannabbi okitegeera kati yaddayo Malawi naye Malawi alinga president awedde emirimu yazimba ekibuga kiki ate sente azijja mu bantu era akolala emuweereze tuzimbe ekibuga
ne baweereza abantu bonna babagobagoba ku byalo. Tolinyawo osaana muwaabira kwale pulezidenti amufukaanirira wemalawe atya Bushiri. Kati oli Bushiri Malawi kabaka awedde emirimu, kabaka alina obuyinza alagira. South Africa bali bamukwata kuba yakola South Africa. South Africa linga kuŋŋaanyiriza abaana ba bulimba bani bannayuganda abafere abagundi abasawo abasamize bagende eyo ne basooka baguza abantu zikumbuki ezifu manzi koko bane bali South Africa naye abasinga bonna basawo bakinnansi abafere basawo mu nsi yaabwe ekizikiza bw'obeera basawo nsi yaabwe kati kalize nageze nenkuba lutu nenkuba gundi yange okwata kaluula eŋŋamba kuwulire buli omu waali mwalabira omwezi n'enjuba agumye munne tugume muno omukwata omunyweze kubanga tetulina kyetuyinza bagamba namwe mubyerabirako nina obutunuliro ogwo omukolo ogwo niwoba nga olina sente empitirivu tosobola kweteeka mubi manye nalali abantu abakayana noba bwewogeza loozi alina sente ze tetugaanyi naye waliwo ekintu kyotasobola kweyimbamu koppa okulebenga kabaka lwakuba you have money. No, sente gwagifuga si erina okufuga. Notekawo ne ba angels yatisha wabalabi ngabayimba hozana butrumpet so batadde ne butrumpet najja omukulu najja ina bamuvugira ku bugaali okitegedde so kaga asajja abazimba bwa kabaka bwabwe ne mukola ki bwaga ennugu tumwagaliza don't touch anointed akati mujja kitegeera oyo bibageno balimbira ngabakola ng'obukolokolo nga bamuloza birthday ninga bali kalojja kulaba nga bafunayo omulala wano e Uganda nga naye akola ki birthday nga bajja babobe nyinyi nga bajja nga basibanga ogwoto gwabwe ne mu butuufu tugera kiwa mwaka de katono jalaba bagala tandika otambuza ekyo mu birthday nga batambuza njiri ndala wama wefunire Kristo mwana Katonda omulamu gamba Yesu webaza walero banko obulamu bwange omulokozi asire ali butukiri bwange ngose n'omusayi okwita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu amina era amina ddala katwetoolemuuko katono nawe katukuleke obirowoozeemuuko beyond human understanding ojja tegeera n'obanga okyali wano bino ebintu biri buziba nnyo bano abasajja tosobola bakkiriza njawo ng'ogenze beyond osobola okuba ng'okkiriza ekyo kye baatandise okuba nga basiba oba kituufu kye bagamba naye obanga si kyekyo ekyo kyalabanga enjiri ojja buliza mu njiri tolabamu mistake enjiri ekuwa essuubi kati enjiri ya Solomon nayo gy'owulirizaako nali naye muganda wange muliro y'omu ku basumba kati abalina folo empitirivu muliro wano mu Africa n'okwetoola ensi yonna wema katwetoolemuko katono katukomewo shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.